Dengan nakabalo byayogeddeko n'omulondo byayogeddeko naye njagala okutandikira ku bintu olweddaani byayogeddeko abyogeddeko ebimu mpolampola n'abirekawo naye nga bibadde bintu bikulu nnyo. Ayogedde ku omwami omugenzi Kateega ye yafa yalina sikweya mayiro. Abantu abamu tayinza nakutuulawo n'akifumiitiriza n'akitegeera nti omuntu kyayogedde sikweya mayiro kinkanaga naye nga tekigenda kanki obugereko naye ettaka eryo alirina mu Buganda nga ne Bulandi wayogedde ewaabwe alinayo obubeezi nayiika si mayiro owulidde ewaabwe alinayo kutukutundu bibanja naye mu Buganda alinayo sikweya mayiro. Muteebereza omuntu w'Omuganda nze tetwogera nti olw'okuba tuli basosoze naye twogera olw'okuba abantu batufusa ku mitwe kyetwogera lwaki abantu batujooga okwenkanaawo. Omuganda ejjumbuka temubulirangayo Muganda agenze eyo waabwe tetugendangayo tetutwala sikweya mayiro Besigye alina sikweya mayiro Onyoga alina sikweya mayiro Nekonja alina sikweya mayiro mu Uganda. Ekintu ekyo buli muntu yeebuuza ekibuuzo ettaka eryo yalifuna atya ettaka eryo lyani. Ebibuuzo bye tulina okwebuuza ekibuuzo ekyo kikulu nnyo. Mwami nakabale webale nnyo ekintu ekyo n'ekirala kyayogeddeko akyogeddeko mpolampola kya Bukenya naye nekyakyogeddeko bulungi nnyo. Ti Bukenya yagamba tinze Museveni mulabanga malayika wabantu aliwo nze siyinza nakwesimbawo kati malayika wewe yakutenderanga bamala kumugoba ku ntebe yalyoka akoma wewe kati ngenda kwesimbawo ng'oyo omuntu oyinza otya okumuwa ekitiibwa nti muwaka bumukavu kani kakati Museveni bingi ebintu byabateerawo kanga Abaganda ne batuteerawo obuntu okugamba kabanga okuteerawo emmese akanyeebwa nga bwekakwatako ng'ogikutte neyi Museveni bwati bwakola. Kakati ebyo byonna tulina okubuulira abantu baffe ne babitegeera. Ekintu ekirala kyendagala okwongerako Nakabaale abuuzizza ekibuuzo kino tulina okukiddamu. Kibuuzo kirungi nnyo kyamagezi tulina okukiddamu ne ansa nga tuddamu era ansa n'amagezi. Abuuziza nti Kabaka bw'anaagamba ti abantu bange mugende mulonde tekimugambye bugazi naye asoosi n'aleeta olugero obubadde bw'amagezi. Tori yagamba yatumula n'agamba nti omuntu ono talina musango naye ne bamuwaliriza. Kino Kabaka waffe ajja kulaba ng'okulonda tekulina makulu naye ne banamuwaliriza. Kati ekintu ekyo feera abatuula tukikoze tutya wenda okuddamu ekintu kino kubanga ekintu kino tetunaba kukitegeera sebo omwami Buganda tebwasaba tusooka kuddamu kubanga nkyayongerezaako. Ekintu kino kintu kikulu nnyo oteeka okukitegeera. Senga otegeera ennono ya Buganda ojja kutegeera lwaki ekibuuzo kino kikulu nnyo. Ekibuuzo kino kikulu nnyo olw'okuba Abaganda tugamba titolaba Kabaka mu kamwa. Kabaka gambye timugende mulonde. Kakati gw'onoowaganya n'otya oba tolabe Kabaka mu kamwa. Ekibuuzo ekyo kikulu nnyo era nze kye ndabagamba nti bannange tuli wano naye tetulina bukulembeze. Naye abantu naye tebatantegeera bulungi olw'okuba obukulembeze bwaffe buli muki mu kaduukulu buli mu buwambe tebusobola kwesalirawo ate
ng'abantu bwe batunuulira gwe mulongere bw'onogamba nti twetwewoyo tudduke ng'ekikumi y'abantu abantu bali benyiiba majority batunuulidde Mmengo bwegamba nti mugende mulonde nze njira makolebetatamata era njagala okubuuza olukyala mulongo agangi azzemu ekibuuzo ekyo nti nziye yakiraba nakigeregalanya ku mwami we mwami we namugamba nti mutende munagenda munange olonde analabirira anafuuka taata w'abaana wakati nga bw'obeera omukazi okitegeera naye mulongo nga bw'okitegedde kati njagala okubuuza nakatanze ekintu ekitwana bw'akitegeera njagala okubuuza omuntu yenna kati awulira nakatanze naye anaakitegeera nga mulongo bw'ono bw'okitegedde abo tulina okussa fuba tukitegeera naye bannakatanze nga banaakitegeera abo wewali akabuuzo ke tulina okwebuuza Reverend bw'ayogedde nti kabaka bw'anaagamba nti mugende mulongo ekinaaba kitya tumanya kikola tutya ng'ate omulaba akitegese era nakudalaganye nti omulaba ajja kuwaliriza kabaka waffe kati ekibuuzo kyenjagala okubuuza omulongo nemwamukyalo nemwami Nakabaali ekibuuzo kimugamba kale ebyo byonna tubitegere naye tusaze magezi ki okulaba nti tusobesa abantu bano nga mulongo bwatugambye bwe yategeera ekyakabaka nabo netukibakutegeeza netutegeeza ngera mulongo naye bwagambye nti buli muntu yenna obutabaalo luno bumukwatako buli muntu yenna alina okwenyigira mu lutabaalo luno obuyagala oba toyagala okwefuula nti tuweeyo Besigye agenda atubwanirire bw'atuuka tumugambe nti genda ebyo nesiruwasa bwesiruwaza oli abagamba nokubagamba nti yatta akasolo ke kitegeeza ki kitegeeza ti akasolo kaffe ku luno ffe tulina okukakwatako tukagobeko omulabe kitegeeza ki kitegeeza omulongo kyagambye nti buli omu kati bwolaba bateeze Buganda tebwasaba babutte wansi nagoozibuka omubuuka n'omubuuka nga mugenda bwaba kyalimu nga mugamba nti mwabamubalwa mumwonne mumutwale eri nga mukoleko amagulu ffe katugende n'okuddaabo nti olutabaalo olina gw'olulekera awo mwerimba era ettaka lyammwe bajja ddimalawo ng'oyo omugenzi we bagambye nti alina sikweya mayo kati bonna oba naagenda oli naafuna ssatu wekimbowa olina wonoosibaza wonoolibira lumonde oba muwogo era buli mwokwerimba bwerimba abo bonna abagenzi balese bazadde abaana nabo bagenda kukwata era sikweya mayiro nga Buganda teggwawo kati wano wengambye nti Buganda ngewedde kati wano wengambira ebigenda tenjagala okwongerako okubannanga abateesi abo abavudde bakulu kubanga nange bantamudde bulungi kati wengambira tayisa abasajja kabaka sibuwangala naye ngaokuwangala kwa Ssaabasajja Kabaka kujja kusinziira nga tumaze okuddamu ekibuuzo nti tukoze tutya okutuusa ebigambo bino bye twogera ku bantu bekikwatako ekibuuzo nekyo kikulu buli muntu yenna ateesa wano akiseeko obwongo tulabe tukibatuusaako kutya era tukikole ngera omwami Nakabaali wagambye mu bwangu Ssaabasajja Kabaka sibuwangaala Ssaabasajja Kabaka awangaale ebibuuzo n'ebyo baganda bange tulina okubinywererako Kaggwa agambye tusaze magezi ki era bonna kyekibuuzo ekigendera ku bulungi bwa Kabaka bwaffe ku bw'ensi yaffe neneebuuza kitujeeme ku lw'obulungi bw'ensi yaffe
tumale okununula ensi kubanga byonna birowoozo tubikubaganya n'obumalirivu n'okwagala okutaasa abaana n'abazzukulu oba tukkirize tugondere omulaba atumalewo nga tukkiriza bye tusuubira nti bijja kutaasa ng'ate tebigenda kutaasa kati nabyo tubyebuuza ebibuuzo tubirowoozeeko nakyo tuyinza okubitandikirawo naye ng'ebibuuzo omulamwa gw'ebibuuzo mukulu nnyo ensi yaffe ekiseera kye tulimu kwe tulina okutambulira nga twebuuza nsuubira tujja kutuuka ku mulamwa gwennyini ogw'okubbulula ensi yaffe mu nnyanga byeri saba Buganda tebwasabwa era nga n'ebiseera bwe bijja bifunda akazindaalo kako tusobole okubeera nga tujja ne bwe tukwata essimu emu naye nga tusobole okubeera